kutambula mu kibuga nga kyeyagaliramu. Mbasuubiza baganda bange abali wano titugenda kubeera mu Uganda ng'abasecurity bangi nga naye omulimu gwabwe gwa kukuuma abantu si kubatulugunya. Mbasuubiza titugenda kubeera mu Uganda ng'abasirikale basasulwa bulungi, ng'abasomesa, abasawo n'abakozi bonna abatuyamba mu mbeera ez'obulamu nga basasulwa bulungi ate nga basasulwa ku budde. Ekyo mugenda kirabako mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abalimi bafuna mu birime byabwe. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abasuubuzi tebanyigirizibwa gira emisolo egyakaweereke gye bababinikako. Mugenda kubeera mu Uganda ng'omutuuze bw'oba n'ekikunyigiriza nga toli mu mativu ng'osobola okwekalakaasa, naye ate nga gavumenti kyekola okudda mu kwekalakaasako si kukukuba amasasi kutta wabula okuwuliriza n'okukyusaamu. Mugenda kirabako mu Uganda empya. Abavubuka abali wano n'abali eyo abeetoolodde eggwanga mbasuubiza nti mugenda kubeera mu Uganda ng'emirimu si gyabo abalondemu abatonotono abali connected. Emirimu gigenda kubeera gya buli muntu alina ebisaanyizo ate ng'ayagala okukola. Okufuna omulimu tekigenda kusinziira ku nkulayo, tekigenda kusinziira ku lulimi lw'oyogera, tekigenda kusinziira ku buwanvu oba bumpi, tekigenda kusinziira ku shepu ya nose, tekigenda kusinziira ku nfaananayo, kigenda kusinziira ku busobozi bwo na kwagala kukola. Ekyo mugenda kirabako mu Uganda empya. Baganda bange abali wano nga mwe muli ne bakulembeze bannange, kino tuzze tukibagamba ekya servant leadership oba obukulembeze nga mukozi w'abantu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abakulembeze bammwe bakozi bammwe nga si baboosi bammwe nga yemwe baboosi. Mugenda kirabako. Mu nnaku ezijja tujja kwanjula manifesto yaffe era tujja kutwala omukisa okutotola byonna bye tupulaninga okukolera Uganda nga mutuwadde omukisa. Mu manifesto eyo tujja basiigira ekifaananyi ekirikirya ekya Uganda ddala bwegenda okufaanana nga nze ntudde wali mu ntebe. Mugenda kirabako. Era njagala okukakasa baganda bange Uganda eyo tusobola ogituukamu. Era Uganda tugenda gituukamu mu bulamu bwaffe. Mugenda gituukamu nga mukyali bavubuka, nga mukyalina amaanyi, nga mukyalina ebiseera eby'omaaso ebiwanvu. Mugenda kirabako. Ffe ng'aba National Unity Platform n'akatono ako ke tubadde tufuna mu myaka 4 n'ekitundu egiyise, tufubye nnyo okubalaga nti tusobola okukozesa ekitono ate ne tuteekawo ekinene. Mu myaka 4 n'ekitundu egiyise tusobodde okuteekawo ekitebe gaggadde ekikyasinza obunene mu bitebe by'ebibiina byonna ebikulemberwa nga mwe muli kino ekya NRM abakuze emyaka 40. Mu myaka 4 n'ekitundu tusobodde okuteekawo essomero erisomesa abakulembeze ate nga libasomeseza ku bwerere nga teribagyeeko ssente. Abakulembeze abagenda okutwala ebirowoozo byaffe n'ebyo bye tukkiririzaamu mu maaso. Abakulembeze abagenda okuwa omugigi oguddako obukulembeze. Ekyo tusobodde okikola mu myaka 4 n'ekitundu. Newankubadde mu myaka egyo tubadde tuyiribwa buyiribi, mu myaka egyo babadde batwala misinde, mu myaka egyo tubadde tetulina ddembe, mu myaka egyo bawambye basibye batemudde abantu baffe. Naye era mu myaka egyo tusobodde okusapootinga famire z'abaganda baffe abali makomera n'abo abaabuzibwawo. Mu bbanga lye tubadde mu bukulembeze twagaana emyaka gye mwatuwa obukulembeze, twagaana okutunda emyoyo gyaffe, twagaana okukwata obusente, twagaana okubatunda abassebo ne bannyabo, twagaana okutunda eggwanga. Newankubadde ekyo ate tukikoze mu bugubi obw'ekika ekyawaggulu. Era n'abo mu myaka egyo
abaavaayo ne bakozesa obuyinza bwe mwankwasa ne mbagabanyizaako ne babukozesa okubatunda mwalaba okusalawo kwe twakola bwe tutyo bwe tukola basebo ne bannyabo kubanga tukolera mmwe. Mu myaka egyo 4 n'ekitundu tusobodde okwetolola ensi yonna ne tusinkana amawanga gonna n'abakulembeze abeetolodde ensi bonna ne tubasaba bateeke ennatti ku abo abantu ababba ssente ezirina okukola amalwaliro gammwe, ezirina okukola amasomero gammwe, n'okuteeka nnatti ku abo abanyigiriza abantu. Era tugenze tukifuna. Kyova olaba Namagoye mu paliyamenti tasobola kugenda mu mawanga gano. Kyova olaba abo ababanyigiriza tebasobola kugenda mu mawanga gano. Basebo ne bannyabo Chicago tugikuumye nga tezikiza, era tubasaba temuzikiza. Kakati munzikirize basebo ne bannyabo nyogereko n'abo abatulaba. Bwe mbeera nga ndi ne Bannayuganda banjagala bamanyi kuba mmanyi ensi zonna zitulaba. I know that we are being watched by the international community, and let me send this message to the international community. Dear friends of Uganda from abroad, Uganda's freedom is not only for Ugandans. If Ugandans are not safe, neither are our neighbors nor are the Western countries that receive us as asylum seekers. A free Uganda is a stable East Africa and a prosperous Africa. A free Uganda is an asset to the international community, but a Uganda under dictatorship is a liability to the international community and to the world. So please stand with us as we stand for democracy. Kati manyi niwankubadde ndidi nti erusoga bali kumbona naye manyi nti ne mukomera naye obaka butuukayo. Era buno obubaka njagala mbusindikire baganda baffe abali mu kkomera nga mwe muli senior comrade waffe Dr. Kizza Besigye, nga mwe muli muganda waffe omwogezi waffe Honorable Alex Waiswa Mufumbiro, nga mwe muli muganda waffe Comrade Bobby Yang, nga mwe muli Eddie Mutwe, mwe muli Achirewo, nga mwe muli Machete, mwe muli Gaddafi, mwe muli Umaru Kato n'abaganda baffe bangi bikumi na bikumi abali mu makomera. Njagala okubagamba nti tubasaamu ekitiibwa, tubalowoozaako, tubasabira, n'okusinga kwa byonna tubalwanirira. Njagala nsindike obubaka eri famire z'abaganda baffe abo abamu nga tuli nabo leero nga mama Eddie Mutwe n'abalala bonna, eri famire zammwe n'eri Bannayuganda bonna abanyigirizibwa era bayisiddwa obubi olw'ebikolwa bya gavumenti eno omweno struggle. Njagala okubasuubiza nti okunyigirizibwa kwammwe tekugenda kwerabirwa, era amaziga gammwe olunaku lugenda kujja nga bakyukire nga kwekwa essanyu. Olunaku lugenda kukya bitereere. Ebyawandiikibwa bitugamba bulijjo era nga njagala mbibakootingire. Zabuli ey'Ekikumi-26 egamba nti Mukama bwe yazza nate abasibe ba Sayuni twalinga abaloota. Akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba ne boogera mu nnimi ez'enjawulo ne mawanga ag'enjawulo nti Mukama abakoledde ebikulu, nga bwe tugenda okyogera leero n'olubeerera nti Mukama atukoledde ebikulu. Olunaku olugenda kutuuka, olunaku olugenda kweyagalira mu baganda bange. Kaakati obubaka obusembayo, buno obubaka obusembayo njagala okubuweereza baganda bange be tugenda okuba nga tutambula nammwe kweno campaign trail. Mwe ba foot soldiers, mwe bazinkulubuse, nammwe Bannayuganda mwenna abatalina kyamaanyi kyakwaayo eri ggwanga lyammwe okuggyako mmwe kennyini, okuggyako emibiri gyammwe. Baganda bange, okusookera ddala njagala obbeebaza nti okuva ku lunaku olwasooka from day one tuyimiridde ffenna, tuyise mu tyagaasi ffenna, tuyise mu masasi ffenna, tuyise mu kuwambibwa ffenna, tuyise mu kkooti ez'enjawulo, tuyise mu makomera ffenna, tuyise ne mu kuziika bannaffe ffenna.
mubadde engabo yange, mubadde maaso gange, mubadde matu gange, mubadde bugumu bwange era mubadde manyi gange. Bambi abawo ku ankusama ku data. Thank you so much. Mubadde mikwano gyange. Mwebale nnyo mwebalire ddala akutte ku taata. Mikwano gyange gyaddala. Enamba zange zezo azokazoka maama agenze kubanga agumya taata. Walero nga tugenda mweno campaign nga teyo ekulaga nti eyinza n'okubeera ey'obulabe okusinga campaign eyo gye twayitamu mu 2021. Njagala bategeeza nti ngenda kuba nga neesigameko mmwe okusinga bwe nabeesigamako ebiseera byayita. Ayogeza bulumi. Luno olugendo lwe tuliko luwanvu.